Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, mbalamusizza buli omu waali era nsooka okwebaza Katonda olw'akaseera kano. Nkomyewo nate ku lw'obubaka obuva eri ewa Mukama waffe Yesu Kristo olw'ekiseera kino eky'okujja kwe era ekisembayo kye tuyita Endtime. Mukama waffe atubikkulira bye tubadde tetumanyi nga Yeremiya 3:3 olunyiriri olwokusatu bw'ayogera nti mumpite mbalage ebikulu n'ebizibu eby'amaanyi bye mubadde temumanyi. Kale bye bino byatulaga nate. Mukama agonze emitima gyammwe era ng'Omwoyo Omutukuvu ayogera gye muli, ayogera okusingira ddala eri Ekanisa, weewaawo eri ensi yonna, naye okusingira ddala Ekanisa ya Kristo. Bangi twalokoka dda, bangi batusinga emyaka mu bulokozi, oli nga amazeemu emyaka 3, omulala 4, omulala ameka, naye nga oyinza okuba bino obadde tobimanyi era nga Mukama atwagala tubimanye tukyuke, kubanga yagamba akomawo kunona Ekkanisa etaliiko bbala newankubadde olufunyiro. Wabula omubi atuzibye amaaso, atuzibye amatu, atulemesezza ne tutamanya kubuuza Mwoyo Mutukuvu kituufu bwe kiri, ate nga tewali kwekwasa kwonna kwe tugenda kwekwasa mu maaso ga Mukama nga Bayibuli weeri. Buli kikolwa wansi w'enjuba omwana w'omuntu ky'okola kirina ekyawandiikibwa mu Bayibuli ekigenda okuyimwako okukusingisa omusango mu kikolwa kye ekibi oba okukuweesa obutuukirivu mu kikolwa kye ekirungi. Omwana w'omuntu manya nti buli bw'okola obutali butuukirivu ng'ebifo we biri nti Geyeena n'Egulu, waliwo buli muntu, buli mwana wa muntu wansi w'enjuba alina omwoyo ogumusimira ekinnya eky'omuliro wansi mu bunnya obutakoma. Bakusimira obunnya obwo obutali butuukirivu bwo. Ate akola obulungi olina malayika we akuteekerateekera ekifo ekyo mu ggulu. Naye obubaka bwe ndeese bugenda eri buli mukyala eyalokoka oba emyaka ameka. Singa obeera tokiwuliranga, leero bw'owulira okole ate era ogonde eri Mukama waffe Yesu. Obubaka leero bwatuwadde buli eri abakyala. Abakyala tumaze mu Kkanisa emyaka mingi, naye mwali mukitegeddeko nti Mukama waffe tayagala tusibe enviiri wadde okusala oba okudayinga enviiri. Bangi mu makanisa tugambiddwa nti tulina okwekolako olw'okuba nga tuli baana ba Katonda tulabike obulungi, naye ensobi nnene nnyo eyo gye tuze tukola ebbanga lyonna. Mukama atwagala mu butonde bwe nga bwe yatutonda abaana be ffenna. Sitaani aleese embeera ey'okukyusa obutonde bwa Mukama mu mbeera y'okwekyusa mu bulamu bwaffe. Naye nga Mukama waffe Yesu Kristo nga bw'ali Katonda wa bakatonda era ye muyinza w'ebintu byonna ly'erinnya lye, atugamba tumuyite atulage ebikulu n'eby'amaanyi bye tutamanyi. Naye atugamba nti buli muntu akozesa conditioners, zino flat iron oba ebyuma ebisanirira enviiri eby'amasannyalaze, kemiko yonna oba okukyusa ekkala y'enviiri zo, obeera osembeza devu mu bulamu bwo oba oba osembeza sitaani mu bulamu bwo. Lwa nsonga ezo chemicals zonna z'okozesa mu nviiri zo oba wiivu z'okozesa okusiba enviiri zo, property za devu, lwakuba ensi tekimanyi. Abooluganda mubikkuke amaaso n'amatu mu nsi ey'omwoyo nti wansi w'enjuba wano tewaliiyo kampuni ekola biviiri nga bwe tugambibwa oba nga bwe tulaba ebiveera. Ebiviiri abakyala bye tweteeka ku mutwe, ate mukimanye nti Bayibuli egamba nti emibiri gyaffe yeekaalu ya Mukama. Abakyala enviiri ze tweteeka ku mitwe, Python yeezisesema oba omusota gwe guzisesema.
ebiviiri bye tweteeka ku mutwe biva mu bamameidi ababa mu nnyanja wansi, lwakuba omwana w'omuntu tamanyi. Era ebyo bye tuteeka mu nviiri zaffe byonna chemicals, Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti buli chemical gye tweteekamu okukyusa obutonde bwe kibi mu maaso ge era tuba tuzza musango. Buli bwe tweteeka flat iron mu ntwe zaffe mbu tusanirira nviiri, tuba twokya enkola ya nakyo gye yatuwa mu nviiri zaffe. Mukama kyatugamba nti kibi. Yesu Kristo agamba bw'aba yakuwa enviiri zo nga ziri straight, zireke nga ziri straight. Bw'aba yakuwa kaweke muleke nga kaweke. Bw'aba yakuwa ki muleke nga bwe ziri. Nakyo kitegeeza ayagala buzaaliranwa bwo bw'oba obeera nabwo. Bangi tugenda mu masaaluuni enviiri zaffe ne bazifuula straight. Mu maaso ga Mukama tugenda kuwoza bwe tuteenenya kukyuka na kubivaako. Tusiba wiivu ne tubuluuza Mukama wajjira mu bulamu bwaffe. Jjukira Isaaya 5:9 ayogera n'agamba nti omukono gwe teguyimpa wadde n'okuyinza ne kutakyayinza kulokola, n'okutu kwe tekuggadde n'okuyinza ne kutakyayinza kuwulira, naye obutali butuukirivu bwaffe bwe butwawudde eri Mukama. Buli bw'omanya nti olina ekibi tekisobola kusembeza wali Mukama. Kati ebintu byonna byonna bye tukola okukyusa obutonde bwa Katonda, Mukama atunenya. Era kyova olaba ayogera mu Baluumi n'agamba nti Baluumi 1:25 Yesu Kristo ayogera n'agamba nti Baluumi 1:25 Yesu Kristo agamba nti kubanga amazima ga Katonda bagawaanyisizaamu obulimba, basinzanga ne baweerezanga ekitonde okusinga omutonzi yeebazibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Olunya 2:6 n'agamba nti Katonda kyeyava abawaayo eri okukwatibwa kw'ensonyi kubanga bakazi baabwe bawaanyisa ekikolwa kyabwe eky'obuzaaliranwa ne bakifuula ekitali kya buzaaliranwa. Mukama atunenya okukyusa obuzaaliranwa bwaffe ne tubufuula obutali buzaaliranwa nga tweteekako ebintu ebitajja. Mukama atulagira tulekeraawo okusiba enviiri, tulekeraawo okusiba dreads oba weave oba wigi ku mitwe gyaffe, tulekeraawo okusala enviiri. Omukyala Bakoliisa ayogera n'agamba 11 Bakoliisa atugamba nti enviiri kitiibwa ky'abakyala. Ddala enviiri bwe kiba kitiibwa kyo ng'omukyala toteekeddwa kuzisala. Ekitiibwa ky'abakyala Mukama kyayogerako kye kikyo eky'enviiri ez'obuzaaliranwa so si ekya wiivu. Era omusango bwe gutusingira kubanga Bakoliisa ekisooka 11 ayogera n'agamba Onywero 14 obuzaaliranwa bwokka tebubayigiriza ng'omusajja bw'akuza enviiri zimuswaza, naye omukazi bw'akuza enviiri kye kitiibwa kye gy'ali nga yaweebwa enviiri ze mu kifo ky'ekyambalo. Omukyala oyina kukuza nviiri zo naturally Katonda ze yakuwa, so si kugenda mu saaluuni bazikolemu ekintu kyonna. Ekyo Mukama kyatwagaza. Abantu abadayinga enviiri, Matayo 10:3 ayogera n'agamba nti enviiri ez'oku mutwe gwo zaabalibwa. Kati singa ozisala n'ofiira wano leero nga teweenenyezza, simanyi bw'ogenda oweeyo muwendo gwa nviiri zo nga tokyaguyina. Abakyusa enviiri okuziggyamu bunojjamu nvi ozitayinge zifuuke black. Ekyawandiikibwa kyogera nti tosobola kufuula luviiri lwo yadde olweru okulufuula olwa black oba olwa black olufuula olweru. Ebyo byonna bigenda kutusingisa omusango. Abooluganda, tukyuke nga twenenya, nga tuta Katonda by'atayagala,
tukwate ebyo byayagala, kubanga ekiseera kituuse okuba ng'akomawo okutwala abalonde be. Naye atulabula tukomewo, agende okudda nga tuteredde, nga bw'atwagala. Nziramu abakyala, mulekeraawo okusiba enviiri, mulekeraawo okusala enviiri, mulekeraawo okudayinga enviiri. Ne bw'aba musajja ekyokudayinga enviiri naawe kikkwatako. Mukama tayagala kukyusa butonde bwe, kuba yayogera n'agamba nti mazima bwe yatonda ensi yasanyuka nnyo ng'alaba mazima buli kyatonze kituukiridde kirungi. Naye tukyusizza obutonde bwe, twonoonye omulimu gwa Mukama olw'enkola z'ensi, olw'ebikolwa by'ensi. Omusango gugenda kusingisibwa abaana ba Katonda. Bangi bannaffe bayimba, baweereza Mukama, bagenze mu mawanga ag'enjawulo mu ngeri ey'enjawulo, naye ebyo ebintu byokka atuuka ku mulyango gw'eggulu ng'amaze okufa ne bimugaana okuyingira eggulu. Lwa nsonga eggulu temuyingiramu kibi. Mukama ky'ataakutonda nakyo takikwagala ku mubiri gwo, kubanga yeekaalu ye. Nsaba mugonde eri Omwoyo Mutukuvu, nsaba mugonde eri ekigambo kya Katonda, kubanga omukyala enviiri ze baakuwa eyo veiro yo, veiro yo. Era omukyala yenna 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 gy'oli, manya nti eggulu ligenda kukubanja kye lyakuwa ky'okyusa. Mukama abampeera omukisa nga munoonya obutukuvu n'obutuukirivu okulongoosa munda ne kungulu. Yesu akomawo okutwala Ekkanisa ye, naye twerongoose okuba nga tukyuka tukole Katonda by'ayagala nga bw'ali omulamu. Kubanga ayogera mu Timoseewo 2, Timoseewo ekisooka olunyiriri, Timoseewo ekisooka 2:9. Era Mukama atugamba nti bwe bati abakazi beeyonjenga mu byambalo ebisaana n'okukwatibwa ensonyi n'okwegendereza, si mu kulanganga enviiri ne zaabu oba luulu oba engoye ez'omuwendo omungi. Abakyala tweddeko, ekyo Mukama ky'ayagala tukole nga abaana ba Katonda. Bw'otyo osaba Omwoyo Mutukuvu akuluŋŋamye, kubanga Timoseewo 2:3-16 paka ku 17 ayogera n'agamba nti buli kigambo kya Katonda kiba n'okuluŋŋamizibwa kwakyo. Nsaba osome Baluumi 1:25 paka ku 26, Abakoliiso 2:5-17, Abakoliiso ekisooka 11 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri 16, Matayo 10 paka ku lunyiriri Matayo 10:3, Peetero ekisooka 3:3, Timoseewo ekisooka 2:9. Mukama abampeera omukisa abaluŋŋamye, kuba ebyo ebyawandiikibwa bye mugenda okuyimamu okusingisibwa omusango, ebigenda okuyimibwamu okusingisibwa Ekkanisa omusango. Oyinza okuba musumba wo takigambye, takigambangako ebbanga ly'omaze naye manya nti mu maaso ga Mukama, Mukama atunuulidde nnyo kigambo kye kye yatuwa mu Bayibuli. Era tebalina gwe bagamba nti gwe tunenya musumba ku lulwo, bakunenya lwa nsonga eggulu lya muntu omu, bakunenya nga ggwe, kubanga Bayibuli baagikuwa ng'erimu byonna. So toddeyo n'ogamba nti musumba wange tabiŋŋamba, wabula fukamira weegayirire, noonya Mukama, mubuuze akuluŋŋamye, akuwa ekisa eky'okwerongoosa munda ne kungulu, tusobole okusaanira obwakabaka. Bwe butyo obubaka obwaleero bwe bubadde. Mukama abanjagalire nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina era amiina.